Ebiseera ebisinga abantu abamu batufuula nti tetutegeera olw'okusirika, bo ne beefuula nti nno be bategeera ennyo. Omuntu yenna bw'omugumiikiriza ennyo bagamba ennyindo bw'oginyigiriza ennyo gireeta omusaayi. Naye abasajja bano abatuzaalamu abaana ate ne beefuula nti bategeera nnyo olw'okuba bali mu bifo ebyowaggulu ne balaba nti b'amaanyi nnyo. Naye ate ne bwe yali mu bifo ebyowaggulu, ne bwe yali nga tannatuuka ku kifo kya waggulu, yalinako eddaala lye yaliko nga talina wadde 10, nga tasobola kwegulira wadde empale, naye n'osobola okumubeererawo bwe liba ddaala nga yalyambuka, n'omanya nti ekintu ky'ozimba ozimba kikyo, kikuzaddemu abaana okuva lw'ofunye olubuto paka ku luzaala, ng'omwana oyo tamutaddeeko wadde ennusu 10, n'obeera naye nga n'ewaka tasobola kugula wadde kilo ya ssukaali wadde ettooke, n'oguma n'obeera naye n'ofuna olubuto olwokubiri, era still the same thing nga talabirira baana. N'osalawo n'osirika bingi nti okola, n'ogamba k'obeerewo olabirire abaana bo, weesonyiwe ekitonde kye bayita omusajja. Ne bakwata abaana ne babakuweererera okuva mu baby kiraasi paka mu kiraasi ze balimu essaawa eno. Almost 10 years today abaana bakyasoma, naye nga toyina wadde siringi 10 kye wali otadde ku baana abo, toyina wadde ekitabo kye wali oguze, wadde ekkalaamu, wadde essuuka y'omwana, wadde okujjanjaba omwana oyo ne bw'aba akolodde ng'alina ssenyiga, nga tomanyi bwe basula, tomanyi bwe balya, tomanyi oba balwala, tomanyi na kiraasi ze balimu, wabula naawe ne weebala mu basajja nti wazaala. Oba oli musajja oba toli musajja, oba otegeera bulungi oba totegeera, naye ng'otambula olya onywa, emmotoka bw'oba ogivuga oyina amafuta g'ogiteekamu, n'otambula bulungi nnyo n'oyambala obusuutisuuti bwo obwo, n'okuba ebikalu, naawe n'oyimirira mu bantu n'owaza speech zo, n'oyimirira ku mikolo gy'abantu nga bakuyise ku mikolo, naawe n'owa advise abafumbo, era naawe n'oyogera bulungi nnyo nga bw'owa amagezi omuntu nti asobole okulabirira abaana be. Oba omusajja n'omukazi mulina kukola bwe biti, kyokka ggwe tobikola, naye oyimiridde ku mukolo gwa munno, wabula oli mu kubawa magezi, naye ng'ate abaguliko abamu bakumanyi embeera zo n'empisa zo, era baba bakusunga. Kati gw'obeera musajja ki? Bw'abanga omukazi akukwatiddeko, gwe n'ogenda ng'ozaala wano n'ozaala wali, n'ozaala wano n'ozaala wali, ogenda ozaalazaala buli wamu, abaana tobalabirira. Abaana basomera mu ssomero eddungi ery'ebbeeyi gy'otateeka wadde siringi 10, naye ne bagamba kulabirira abaana nakyo nga tokisobola, wadde obbagulira wadde requirements ez'essente entono ennyo ze wali badde ogamba nti osobola, naye nakyo ne kikulema. Kyokka nti naawe oli sipiika, oli politician, oli omu ku bakulembeze abakulembera ebitundu ebinene, nti oli sipiika n'oyimirira ne bakuyimiriza nti sipiika wa Masaka City wuuyo ayimiridde,
okubya obusuuti obwambadde, okubya ebikalukalu ne bakubira ne mu ngalo n'oyimirira naye behind your back nga tomanyi nawe balabirira baana, tomanyi na mwana alidde atya, nodda ewuwo mu buliri bwo ne weebaka, n'ogenda n'olya n'otambula n'onywa ne weebaka, n'otambula yonna yonna n'ogyosipendingidde, n'osipendinga ssente zonna zonna z'osipendinze naye nga tosobola kujjukira nti nazaala. Obudde obw'okutuuka ku ssomero nga tosobola kumanya nti abaana badda ku ssomero, wabula abaana bano beetaaga ki? Omusajja omukulu atali mbwa oba atali pusi, olaba n'ekisolo kizaala omwana naye n'ekisolo girabirira ne kiginoonyeza ekyokulya ne kimanya nti ono omwana wange, newankubadde bayinza okuba bagivulako nga pusi ng'embwa, naye esobola okukuza abaana baayo bwe baba babuze ne babula nga bakuze, naye kuva mu buto nga kizadde abaana kimanya nti ono omwana wange nze muzadde. Naye gwe omusajja omukulu atali mbwa, atali pusi, atali mbuzi, n'embuzi yennyini tosobola kumala gagijjako kaana kaayo, esobola okukalabirira. Naye kati gwe atali mbwa, atali pusi, gwe oli wa kikula ki? Toli mbwa, toli pusi nti ogenda ozaala wano nawali bw'osuula, ozaala wano nawali w'osuula, wasalawo okusuulira bamaama b'abaana, baana baabwe be bafe nabo, oba babalabirira oba tebalabirira, oba balwadde oba tebalwadde, gagwe oliwo okukola ogwo, kuzaala mu baana b'abandi, bw'osuula bw'oteeka eri, bw'osuula bw'ozaala wano bw'osuula, bw'ozaala wali bw'osuula, ogenda ozaalazaala. Otuyita ki? Okukusiriikirira, omuntu okukusiriikirira emyaka gyonna n'akwenenya, gwe tolowooza nti naaba musiru, wabula aba ategeera. Omusajja omukulu n'olya emmere n'ekukka, n'ogenda mu woteeri n'olya emmere n'ekukka mu woteeri. Sipiika omulamba ow'ekibuga n'ogenda n'olya emmere oba ya mutwalo, n'ogenda n'otuula ku mbizzi, n'ogenda n'otuula ku mmamba, naye nga tosobola kumanya nti bannaye nazaala abaana bange oba bali ku ki, saabagulidde bino, gwe tolinaamu mutima gwonna gugamba nti nazaala. Ate noddaawo tukwegayirire, ne weefuula atategeera, ne weefuula tasobola kulabirira baana, ne weefuula kugamba ekitagasa, naye mbu oli mukulembeze wa kitundu, manya wa city, weefudde ekitagasa tosobola kulabirira baana bo. Omuntu n'akusiriikirira n'akwenenya, gwe n'olowooza nti musiru. Ebyowooza mbuno okubira abantu bakubira essimu, n'owooza mbuno simanya bw'ate yaŋŋamba 21 we lwatuuse wakoze otya. Ssente entono nnyo ze wali badde oteeka ku baana bo, nazo tukwegayire tumale kusimba na miti, twegayirire obusente obutono obwo. Olwo singa obadde osobola okusasula school fees z'abaana ku ssomero gye basomera emitwalo 7, wali badde oziwa ggwe musajja gwe. Ne weefuula buli kiseera atategeera, eno ne weefuula ategeera, abakulaba bakulabira mu kifaananyi kirala, naye ku baana omusaayi gw'ottone, ne weefuula atategeera buli kiseera, bakusikira omuguwa buli kiseera ku baana b'ozaala. Waliwo yali akkaka nti no bazaale, gwe busaana ne weefuula atategeera ku baana b'ozaala. Omuntu n'akugumikiriza emyaka gyonna up to today. Gwe wennyini bw'oba akwata ekkubo n'ogamba nti nkomyewo mu bulamu bw'abaana, fine, okomyewo balabirire, kiki kye wali otuukiriza mu mirembe, nga ne ssente zennyini eza requirements zikulema okusasula. Bw'oba ng'osobola okulya n'onywa n'olya, omwezi weemalirako emitwalo 17, the smallest. Naye naawe noddeeyo n'otandika okwogera mu banno nga tosobola naggulira abaana bo kiro ya sukaali wadde ey'omuceere, wadde okujjanjaba omwana wo panado, omuwa panado, n'otosobola na kukimanya ggwe. Naawe n'oyimirira mu bantu okubya ebikalu, oyambadde essuuti, oyambadde engatto, bw'oba osazeewo kwambala oyambala ssente mmeka? Naye requirements z'abaana bo emitwalo 34 ne gikwekubya empi tumale okusimba ebitooke, gwe sipiika gwe.
kati tukubalire mu ttuluba ki nti otegeera nnyo oba bwongo bwe bufunda ku nsonga z'abaana bo. Omusajja omukulu omuntu n'akugumiikiriza emyaka gyonna, bano abaana balina emyaka emeka? Gwe lwaki tofunamu gategeera? Tewali agenda kwegayirira Ssempijja, tewali agenda kwegayirira ku nsonga z'abaana bo, taliyo. Bw'oba toyagala kulabirira bireke, fuuka embwa egenda ezaala nga bw'esuula ku kkubo. Omusajja omukulu, sipiika omulamba owa disitulikiti ennamba, owa city. Tetugenda kusimba kaggo lwa busente. Guno omusaayi gwo ne bwe buli badde Ssempijja, omusaayi gukunoonya ate oliswala, ate nga ne Katonda kw'atadde okukulamula musajja gwe. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of travelling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikkiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko ebuvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Parents and guardians, here's ADC Junior School, Child Care and Learning Center for all your child's pre-primary education needs. ADC Junior School offers, among other services, introducing your babies to formal education at all levels of kindergarten and pre-primary. The school recruits children from 1 year and above. We have spacious and conducive classroom environment with a dedicated, caring, loving team of teachers and caregivers who are eagerly waiting to give the best care to your child. ADC Junior School is located 7 kilometers along Mukono Kayunga Road, branching off from Kisowera Town to Mpoma inside Estate 1. For details, contact 0774 595466 or 0703 08 8178. By His grace, we shall. When you come to us, you will not carry any other requirements with you, scholastic. They are provided by the school. And the meals are also provided by the school. Breakfast and lunch, drinking water, fruits, and fresh juice.